kakati Mr. Sozi we nakomye nga nafuna olubuto naye nga simanyi kubanze nalaba omwezi nalwala abasawo kye bagamba mbu olubuto lwali lutandise oyiika naye ennaku ze ndwalira era ze nasigala ndwalira naye peyini yo yalingawo yamalako nebbanga nga tuli eyo gye twali tubeera ku kitundu ekimu 3 mu nju emu ab'emikwano 3 mu nju emu kakati eyo nalina gayi gwe nabagambyeko Rasta gwe nali nafuna yali ankwana namufuna ntya Pretty yalina boyfriend we yali akola mu kampani emu kakati kampani eyo yali y'Abachina ne bamufunirayo omulimu nagenda natandika okukola kati nange ne mugamba nange njagala okukola naye nanze omulimu gukya ne bagamba nindeko kati nembeera nga ngendangayo mu kampani baali tebagaanayo woyingira nga toli mukozi waabo mubaako we mukoma kati nga temuyingira eri gye bakolera bintu era nagendayo kuba omulundi gwali gumu so kati mu kugenda ngaeyo ku kampani nga ngenza okulaba ku Pretty nga wabaawo gayi oyo Rasta yali akulira abavuzi b'emmotoka bonna mu kampani nga yabakulira kakati Rasta nga akola nga ndaba nga agamba ku mukwano gwe boyfriend wa Pretty we bali bakola bonna boyfriend wa Pretty n'oyo Rasta bali bakola bonna kati ne Pretty nga bamufunireyo omulimu nga naye gyakola kati nga nze waka nsigalayo oli yagenze ku ssomero nze ndi waka oli yagenze kukola kati nga bimbo wa Pretty n'angamba jangu eno nga baba banyuse eri mu kampani babaako gye balaga ssente zaaliwo nga babaako gye balaga ina babulya ssente gye zaavanga ez'ekibiibuudo nga we baba banyuse beetwalako awutu kusanyuka kunywa biki kati nange gye nasinkanira Rasta munnange tesooka n'okunnyumira lwaki kale yesi njagala aba Rasta naye kaali kampi ansingako ko obuwanvu katini naye nga si ye muwanvu ennyo ali awo ate nga alina olugezigezi naye nze teyankolanko olugezigezi lwa nsonga ate ye bambi ye yali anjagala bizenga biba biti bwenjagala abatanjagala anjagala mba simwagala sifunangako gwenjagala naye nanjagala kyobula oba bizibu okukisanga ekyekintu simanyi naye sikifuna bulungi kati ye ali anjagala nze nkanyoma kampi era nasooka kugaana munnange naye olwokuba ne ssente yali akalina ate nga akagaba size zansika kakati netukola ki netubeerawo oyo atandise okunkwana kati nga ku makya Pretty yatuuka nga takyakola yalwala n'akola kinatuuka nga takyakola mbwe eri baali bakola nnyo kyalina ngaayo mumumanyi ate ye ebyokukola ennyo tabisobola so n'alwala n'avaayo n'alekerawo okukola boyfriend we n'amugamba atuule ewaka ajja muwanga buli kyayagala era yamuwanga netubeerawo kati tutandika okuba nga tuli waka tetulina kyetukola kati baneeno olwo bafuuse ba boyfriend ababiri ab'omukwano ne ba girlfriend babiri ab'omukwano bwe tubeera naye bestie talina kyamanyi amanyi kimu nti tukola ki talina kyamanyi kwabo ba boyfriend twasooka kukimukweka nga tubeerawo olusi nga batuyita ku makya nga bagenda mu town kuba balinga bakeera okugenda mu town etwalayo ebintu ku maduuka agasuubuza nga bavuga emmotoka nga batika emmotoka ne bavuga ne bagenda kati nga batandika otugamba tugende nga ffena mu town nga tukeera ffe bemulaba ku ssaawa nga 9 eyo 8 kubanga nze owange nga nze ye yali driver omukulu nga yalina okusookawo yalina okuba nga yasinza okukeera era yalinga agenda ku 8 oba 9 kisinzira puroguramu webeeri naye nga gwe mulaba oli yali anywa omwenge ng'ekinene nnyo mu lunaku awumula essaawa ng'emu nga bannyuka ssaawa kaŋŋambe nga 10 n'agenda n'anywa n'abeera mu kwetala n'akakkana nga yeeba ssaawa nga 6 ng'alina ozuuka ku 8 oba ne yeebaka nga 5 nga tayagala kwebaka yali teyeebaka ate nga talya bananga omwenge mubi kakati nga tugendanga mu town nabo olwo tutandise okubeera nga tutambulira mu mmotoka z'aba boyfriend ezennene nno ze nali simanyi nti ndizirinnya nako nga ndaba ndale nga tugendanga mu town badde mpuliranga wali wampita nga tugendanga mu town nga batwala ebintu then nga tukomawo bwe tutyo ne tugenda nga
wetuli omukwano gukula kati sente z'ekidibudo zavanga wa mafuta twabbanga amafuta ffe we mulaba n'abasajja baffe nga tugendanga ne babbanga amafuta g'omu China banange nga waliwo olunaku wamuyinza ofunamu ebidomola nga 8 bidomola bimeka buli kidomola nawulira bakyali kya meka mitwalo 8 oba meka sijjukira naye nga muyinza olunaku nga muyinza okunyuka kubanze oyo rasta yali anteresa nnyo sente ze yatuuka yali aneesiga kangambe yali nnyo open gendi nga neesiga bwebityo nga sente wazitereka manyiwo biki nga buli wanyuka kuba natuuka ekiseera nga mbeerawo kati nga ninga mufumbo nga mbeerawo ebyo byonna ebiseera bayida mbazizayoko katini ebyo byonna ebiseera sinakimanya nti ndi lubuto naye sinamanya nti ndi lubuto era nga ndi okke kati ndi nani nono rasta kakati nga tubeerawo amafuta nga bafuna mwezi basasula mwezi oba ye senior driver yali afuna oba yali mitwalo oba yali mwana then bana basigadde nga bali 3 so nga amafuta ago oluusi abeera nga akomyewo n'ekyabiri oluusi 10 oluusi wekiganye nnyo abeera biro mitwalo 10 bwebityo nga akasente kabaawo kwa katonotono so nga banywa nga bakyakala ffe nga tetufumba tulya onkuba bukubi ssimu njagala kulya kino nagamba jjawo sente bweziti genda mulye kwega bulamu nga butambula kati besi yatuuka n'abimanya kuba waliwo wetwasula wabweru yalabanga nga tutambula nnyo newankubadde yali asoma naye kati kaŋŋaye nga kunaku za weekend ngalaba tetusiiba waka nagamba naye mmwe netumubuulira amazima netutuuka nga tetusula waka byonna n'abimanya kale n'amanya tulina baki boyfriend naye oyo kyali muyinza okumbuuza musula mutya n'omulenzi mu nju mwe abatali ba Luganda ekyamazima tewali gwe yakwatako tetweyagalako alina engeri gye yalinga yeewangamu respect ate nga nammwe agibawa tandabangako mubiri gwange nti nga guli bwereere talaba nkwada akapale kange okuleka okukalaba wali ku peg pant kubanga ng'oyinza obeera awo n'omugamba ngenda n'abafuluma maze n'abafuluma nyambale ng'avaawo bulungi takiinaako obuzibu oba lwakulaba ng'ogenza onnaaba ye ng'afuluma bakilanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo madamu Dembe lyonkomyewo bakasaba baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba mwebale nnyo kuzimba mubadde mumanja kitukutwe mumumanja nasigazaawo poloti emu 5 ku 10 ndowooza olaba etandikira awo negenda wali obaana era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa weekiri naye naawe kenyini noddamu n'opima napulusi nga bwetambula ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne pooti yenyininyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye so kitukutwe nkomyewo nasigazawo poloti emu yokka otambuza bigere okuva ku kkubo oluviramu wali waba olinnya takisi oviramu wali ku kkubo balage ne neighbono yoti weetandika gwe bayawula naye saagala byate tewali bantu ate biki so tawokable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo nasigazawo poloti emu yokka duka misinde ezimba apartment bwagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu yes kubanga ng'oyinza obeera awo n'omugamba ngenda n'abafuluma maze n'abafuluma nyambale ng'avaawo bulungi takiinaako obuzibu oba lwakulaba ng'ogenza onnaaba ye ng'afuluma akomawo nga wamaze dda kwambala buli kimu biki bikikuba ebiyigo byalina obiwa bweru so teyalaba wadde ku mubiri gwange pozi akapale kange yakomawo kalaba ku peg panti ng'omugambye mpeezaako kapale bwe kati ne bwe kati takiinaako obuzibu naye okulaba omubiri nedda twabeeranga ebbanga ate nga tusula ku buliri obwo twalina omufaliso gumu 5x6 kati nga munene gutumala bulungi okwebaka then nga twawula gundi bed covers abawala twebikeemu ye naye neyeebikeemu twalina obuliri bumu kwe tusula ffenna basatu naye tewaliwo ebyo mbukikiki paka kutuuka kukolaki kutuuka nga tetukyabeera ffenna bambi naye baali balowooza oba haje baali balowooza ffenna tuli bakazi be yawasa abawala 2 mu nju eyo naye nga ffe bitusesa nga tuwulira mboolya tukolako olugambo mbwabo abawala kiyite mwerinako bbuba nga twatuuka ne tukikkiriza natukugamba tetulina bbuba ffe tweyagala kati nga tu pretendinga nti tweyagala
pretending okukakasa oba abantu okubawa ekyo kye balowooza ne tukikkiriza naye ng'amazima tusigala tugamanyi bwekityo wekyaba. Kakati tubeerawo ne rasita obulamu bunyuma ntuuka ngenda ewe nga tandika obeera ffenna tewali nnyawo kyamaanyi. Kati we natuuka okulwala ntandika okulwala peyini eyo nalwala naye nga sibeera wa rasita nabeerangayo ko like weekend ng'eno nenvaayo eno wiiki mbaddeyo eddako nvaayo nenkomawo eno ewaka 2020 ewaka ewaba Pretty gye twali tubeera. So nentuuka nendwala rasita nambuuza buzibu kibi nemugamba nange simanyi kozanga nange simanyi kinnuma nga we nabanyumiriza nti netugenda mu ddwaliro bagenda okunkebera nga ndi lubuto. Rasita tetwamugamba nti ndi lubuto kubanga we nabuuza omusawo nti olubuto lwa bbanga kinaŋŋamba nti lwa myezi 2. Ekyamazima akaseera ako nze ne rasita twali tetunaawadde omumala omwezi ge mazima twali tetunaawadde omumala omwezi nga gwali guweze okuva eyankwana but okuva we twatunula vanira gwali tegunawera mwezi. Kati nga nembeera sure nti olubuto si lulwe so nali siina kimugamba olubuto nali najja nalo nga nsuubira ku musawo oli dokita wa sikaani oba oli gayi gwe nabagambye yali omusajja wa bosi wange kamuwe ya baby daddy kuba lwe lubuto lwokka otajja kumbuzaabuza nja kijjukira mangu nti baby daddy eyalina nnyini lubuto. So kati nga ababiri bendowooza naye nga mwegyo emyezi 2 gye namala awo ebbanga lyenafuniramu baby daddy nga we nabagambye ku mulimu we nali namalawo emyezi 2. Omwezi ogwasooka nayagalamu abantu baali 3. Omwali oli owalwasa, omwali oli omusajja yali ayagala ebyokunyanjula nga si byagala, yali musajja mukulu kuba baile nalina emyaka 18. Kyemmanyi wentebeeza musaazi zino either yali mu late 30s oba kale mid awo watowe watu yali mukulu kunza ate nga n'okumwagala nga kuba namubuuza lwaki mukazi lwaki kati towasaamu mukazi okuba omwana yali muto nga kiraga sinti n'obbanga ddene omwana ali myaka oba nga 5. Nemubuuza mukazi we yalaga wambulu biki yanobaawo oba ana tebigatta. Kati yali ng'omusajja nteeka buli kaseera njagala agenda wammwe nga n'omwezi tegunaye kuba nali naye omwezi ogwasooka then omwezi ogwokubiri we nafunira ono dokita ne baby daddy kitegeeza twali tetusinti no tudatings yakandaba naye ampeeka kugenda waffe ngange si ready n'ebyo mugamba nedda. So kati ekyandetera okulowooza nti olubuto lwabano omu ku musawo ne baby daddy. Musawo we yagaana netandika okuba akatambi ebyamazima. Ekyamazima olubuto lwali lwa baby daddy oyo yennyini gayi gwe mpita baby daddy kubanga nabigattagatta naye kwegana nebeerawo nga ngatta. Kyamazima olubuto lwali lw'oyo gayi yali omuvubuka baby daddy. Kaakati tudda mu ddwaliro bankebedde maze okukola ki olubuto lwannumanga ku kitundu kwe twali tubeera nga twalinako abakadde oba kale ba neighbors twalinawo mukadde nga we batulagira mugendeeko newagundi bwebityo nga batuwa eddagala nga nywa paka twagenda mu sikaani mu ddwaliro okunkebera nga lubuto saasoberwa. Kati baneno bembeera nabo Pretty ne Bestie nga bambuuza olubuto lwani lwa rasita naate bagambye lwa myezi 2 nga nabo bakiraba tekisooka kubanga lwa rasita. Ne mbagamba nedda olubuto si lwa rasita olubuto lulaika lwani lwa musawo. Nankwata essimu nankubira musawo yanneegaana okuba yanneegaana n'okumbulookinga nambulookinga maama neŋŋamba kawedde kyokka ye yalina kasente. Kakati nga nkubira baby daddy essimu yali yavaako dda nga teriiko naye lwali lumu baby daddy nga nnoonya addamu nga nkubira. Kati bwe yankubira nange nga ŋŋamba ngono biise nga wayiseeko ennaku mukama ine engeri yakikola n'amuleeta naddamu nankubira kuba twali tuludde nga tetwogera naye kati nkuba ku simu ye ng'essimu ye yavaako then addamu afune anoonya nkubira nga ndyoka nkamutema ndi lubuto. Yali aŋŋamba byakusisinkana biki nemugambe ekyamazima ndi lubuto biki nambuuza lwani nemugamba lulo naŋŋamba maze ebbanga ki nga sikulaba tanneeganye naye nemugamba olubuto lwa myezi 2 nava wetwali naawe biki kwegana nemunnyonnyola wetwasembayo okuva naawe wayiseewo ebbanga eriyiseewo. Aŋŋamba olubuto olwo si lwange nemugamba ekyamazima olubuto olwo kyogamba nze sitegeera anneegaanye
tujja kukirwako ekyo aneeganye amblokinze nkisigaddemu nga toba na lubuto baŋŋamba nina olugjamu nina okukola ki okugenda olugjamu bamale bannaazeemu terusobola kukula olwo olubuto lubi nga nange ekyamazima sirwagala akaseera ako nga simanyi nti bijja tuuka binnume akaseera nange olubuto nali sirwetaaga nga siri ready neŋŋamba nga naye okulugjamu nakyo kyennyini nga ntya kuba musawo namubuuza ngenda lugjamu nti amire Makerenda naŋŋamba nno olwedde olubuto lwayiise luli mu kuyiika ogenda bakole ki bakunaaze bunaaza tomira Makerenda kakati wenali pain we yasukka ennyo Pretty yangulira Makerenda naŋŋamba nedda okunaaza kuluma kuba bamunaazaako iyo story ngibuuse sigenda ginyumya era nga tuli ffenna twagenda mu ddwaliro katana yaafe mukama kati naŋŋamba nedda ku kye natuukako wakiraba kuba buli kimu nakiraba naŋŋamba obulumi bwe nayitamu obujjukira tojjamu tokkiriza kunaaza mira Makerenda olwo amagezi tugeewanga ffe ebyabasawo tubiganye mira Makerenda olubuto lugenda kuvaamu lukka ne mubuuza gwe wali oganyizeeko naŋŋamba nalabako mukwano gwange ng'amira naye tewali kyeyaba lwavaamu buvi namugajjukira olwange bagambye lusobola okunzita mu bululi mu nseke Amakerenda teganzite nga nkwata Makerenda nze ndi muti wa ddagala ntya eddagala nga we mukiwulira ketube tupanado oba tukenda kyo otusembayo obutini waliwo obukenda bwe namiranga obwa allergy bubeerawo obutini babuyita Citizen obwo nabwo ngolaba bwonkaluubirira kati empeke ziriyo bazaayiza pink wakalaki nga n'akabokisi oba ka pink simanyi bwe baziyita nga ŋŋamba omanyi mira Ekerenda nga nkwata Ekerenda nditeeka bwentu kumumwa lyankuba ekisu nendikasuka eri neŋŋamba nedda nze sigenda kufa nga ndaba neŋŋaano mira Makerenda so nembeerawo netutuuka embeera nno neegaanira ddala nga mpeddemu omusaayi naye by then nze nga sikimanyi nga najjukira bano bembeera nabo babeera nange bandabalaabo ekiseera muntu mulala nnyo eyagamba naye nomukimanyi nti omuntu agenda bafiirako mu ngalo nga nafuuka yelo naye nga nze seeraba nga ne bembeera nabo tebandaba. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Nga ne bembeera nabo tebandaba balala nga be bakiraba nti nno nfuuse yero nga nnyengedde. Kumbe kati ebyo ebiseera nga ntandise n'okuvaamu simeera embi, banange nga mpunya bubi nga nange neewunyirira bubi, nga nnyinza onnaaba nennaaba ate jjukira natuuka nga sisobola situka nga saatuula saayimirira ng'ekintu kijja ne kinkwata wekinsanga nyimiridde nina kufuna bwe neekwatawo nti neneenyweza payini nenyoola olubuto nga lulinga ebyenda bye bazinga weebati nange payini eri sirigirabira nga wootuula owulira nga atuulidde ekintu nga kikufumita wansi ng'owulira ng'ekintu ekikufumita owulira ng'ekifulumayo neŋŋamba oba ono mwana bane nga nnyinza nga mpoga neŋŋamba kiika mwana yajja naye nga payini ennuma naye mwana wa myezi emeka ebiri nze ngamba mbu mwana naye ng'olubuto lwange lulinga ye luli nga sirina kye nakyukako saasisemako wabula kye nejjukirako nali neebaka nga
sinamanya nti lubuto nga nebaka then noyo bestie natuka ne mukyawa nga wakoma we wakandabikira bubi kyokka mujjukire yatuwa ssente zetulya naye nga namukowa ngera mugamba gwe tambula onvire naye nga nange simanyi nambuuza naye nakolaki banange nga yantama nga simwagala bambi yabimanya after nti lwayi lubuto nagamba bambi nga wangobaganya banaye nga bwatuula wano mba njagala nveewo nga ndabikira bubi nga mpulira awunya nga tawunya kumbe lwayi lubuto lwe luncunya so nabeerangawo bambi pain n'enzoganya nentuuka nensalawo ne tugenda mu ddwaliro nga kisusse situula siyimirira sikola kiwe kinkwatidde wensigala wentuula ekintu mba mpulira kinfulumamu munda oba si ekyo nga mpulira kinfumita eri pain bana ensimanyi enyinza gigeraageranya kama Katonda okuntuusa mu ddwaliro maama omusawo eddwaliro yali kiriniki nambe kiriniki zino kiriniki naye nga zirina ebitanda biki nga zigaba ebitanda ne basooka banteekako bankuba amacupa awo biki munange batuwa appointment y'okunaazaamu omusajja nga naaza buyo obulumya kuba omukono n'ogamba maamaze nosooka ogeraageranya omukono ne vanira bulijjo gw'olya n'ogamba kiki kino akuba omukono yankuba ebyuma baneepeini yali yamanyi mugaa tosobola kunsanyalaza kunfa natuukanga n'okwogera omukamba bakamubake ne mugamba nfa sanyalaza nagamba tebasanyalaza sajja yankuba ebyuma nga yalina engeri gyagamba gaziya amagulu bannange yali muvubuka yali dokita muvubuka bw'ati namulungi nagamba gaziya amagulu bulungi bannange ekyuma kiruma anyway kakati anaaza ntuuka amaze okunaaza ntuuka nga sisobola ttambula nzijukira omusulo gwali gunnuma ne baŋŋamba ngende wetawane nawe bati ogende mu tooyi kakati Pretty yali azzeeyo waka kufuna byakulya nga mu ddwaliro andeseemu azzeeyo waka funa ebyokulya abasawo tebantwala manju wabula bagamba nga sisobola ttambula nze gumula bava kunkuba ebyuma nze nolwedde nazze kumpi ninga atalina musaayi by then nga sinakimanya n'abasawo nga tebannanteekako gundi tebannangambako tebasiina musaayi kati ntuuka mutooyingwa nagwa mu ttooyi waliyo yali alongoosa ng'ayita abasawo saddamu kulaba kamunguluze yankuba nendaba black neŋŋamba nze nfudde saddamu kutegeera naddamu okutegeera nga bakubidde ambulance ne bagamba egenda lwawo waliwo omusajja awo yali mukwano gwa dokita ng'alina emmotoka n'amukubira najja dokita we yanongosa kuba yatya mujjukira ekintu kye yali akola tekikkirizibwa kati yatya singa omuntu ono afiira mu ddwaliro lye yatya n'akubira mukwano gwe ne bakola ki ne bantwala mu ddwaliro eddene enkutuusa mu ddwaliro eddene nga bagamba ono mubakulwawo kubanga bwali lwaggulu mbakusulawo mbumbadde sikeesa naye ekiyambye nti ekimpeddemu gubadde musaayi si mazzi kubanga amazzi mbu osobola n'obutaweza ssaawa mbu ng'ofudde singa gaba gaweddemu naye ekyayamba gwali musaayi nga wenneesunako bw'oti oba wonsunako bw'oti ennyama esigala nga kyokutte bw'okutte bati n'osuna ennyama esigalirayo mu bbanga bw'eti nga ndebedde awo nange wenneerabira nti nnyengedde ne Pretty we yakirabira nagaa bulijjo bw'oti wafaanana oba awo najjukira oli atugamba mmwe ng'omuntu ayengedde nga tetubiraba ayo kuntuuseeyo mu ddwaliro eddene banteekako omusaayi gugaana ottambula nga nnyengedde bannange kaakati nga essimu olwo zitandika tuggyewa ssente mujjukire rasita waali ebyokunaazaamu byonna ye yaliwo bambi musajja wattu ng'ava ku mulimu najja n'aleeta ssente we bityo yaliwo then bantutte mu ddwaliro eddene musaayi kakati nembeera ekyuse mu byonna mamange talina kyamanyi nakoma kumugambako nga bitandika nemugamba maama nina ekinnuma mu lubuto naye baŋŋamba ebireeka bigalanga naŋŋamba komawo okeewaka nemugamba anja kuba bulungi era naddamu nemukulira nemugamba ndi bulungi naye ngaekyamazima saali bulungi tutuuse kugenda mu ddwaliro ddene nga maama talina kyamanyi kakati no Pretty naŋŋamba ekyamazima tulina okugamba maama tulina omugamba amazima eno embeera weetuuse nange kati ndi mu katyabaga nemugamba nyamba mujjukire maama wange saagala kumulaga kintu kyonna ekikwatagana ku bintu ng'ebyo bwe bityo saagala mutiisa
kati atawulire nti ndi lubuto naye nga mpulira kinene gyoli nti nno nali mbikola sibiraba. Anyway ntuuka ng'ambe ekyamazima maama tulina omugamba era ng'akwata ng'akubira maama mukazi wattu yajja kapaalo mu ddwaliro bagenda okuntuukako nga bantaddeko omusaayi ecupa y'omusaayi ng'egaanye ottambula yamala n'essaawa nga nazze engulu biri bye nazirise nadde engulu salwawo nazirika nadde engulu okuntwala okutuusa mu ddwaliro nali ntegeera nga ndaba naye nga ndaba wenzibirira bwenti we baŋŋamba tunula bwentyo naye nga nali ntegeera. So maama ajja banteekako omusaayi gugaana ottambula banfumita bigaanye omusaayi gwagaana ottambula. Twali tuli awo musawo ne baleeta dokita yennyini dokita ng'oggyeko bano abateekako babe banansi abajja ne batuteekako eddagala bikuba byali bigaanye then ne bayita dokita omukulu najja n'akola bye yakola omusaayi ne gutambula ne gudduka kubanga nali ŋŋenda nga ntuuka nga ndebedde bwenti ng'ensingo bazzanzize bannange nalaba binene mu ddwaliro nze nali sigenaako mu ddwaliro kumbeera bwetu nali siwewangako kitanda ng'omulimu gwawe gwasooka. So ng'omusaayi gutambula nga banzijanjaba nga mbeerabeerawo awo rasita wange waali rasita by the way yajja maama n'amulaba naye namugamba tugeza newe nali nzize engulu ebyo kati tuli mu lunaku lulala kale kanziruseduse rasita we yajja oba ne Pretty yaŋŋamba rasita agenda kujja kuba maama waali naye maama waali ne mugamba nnyamba mugambe bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najjemba Furniture Mart ebbanda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najjemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najjemba Furniture Mart ebbanda abeesugwa mu nsika ya furniture. Naye maama waali ne mugamba nnyamba mugambe tagezaako okukola kyonna ekiraga nti nze naye tweyagala oba okulowozesa maama wange nti ye nannyini lunene olubuto kuba babimugamba byonna nayagala bamukweke bamugambe ekintu kirala kye kinnuma banaye nga saagala amanye nti lubuto naye nga tewaali kyakukola balina omugamba amazima kati nga saagala maama alowooze nti rasita ye nannyini lubuto bambi naye musajja wattu yali mukakkamu yeefuga nawa maama wange ekitiibwa n'amubuuza bulungi like yeefuga n'ataabaako ng'obakyo era maama wange ye kyeyamanya nti gyali mikwano gyange bwe kityo kuba bajabuzi ne banambulako bambi abantu banambula abaali badreva be yali akola nabo wawo n'abalala mikwano gyaffe nembeerawo kaakati mbeerawo mpeze ennaku nga zaali bbiri ne bagamba kati kafunye omusaayi asobola otambula olwo nga nzeemu n'otambula bulungi ne baŋŋamba nina okugenda mu sikaani balabe eddala kiki ekiviiriddeko kineeno kuba biri byonna baali bannyonnyola ebyokunjozaamu ne baŋŋamba balina okuntwala mu sikaani balabe tutuuka mu sikaani ng'omusawo takantema nti we banaazizaamu eyanaazizza yanaazizza bubi yakoonye ku nabaana neefuna damage Niwa. Mr. Nga banazizaamu bafunye damage kati damage eyo ng'etandise okukola pass oba ye pass kubanga ekyo kigambo kinkalubiyiza okyogera mu Luganda. So nga ndabika munda mu nze ndi muvunda nga munnange omusawo nga akola ki mu sikaani nga batugamba balina okukola ki okunnongoosa ogambe nti okunsala wandiika ogambe to cut the what the stomach nga balina okukola operation. So mama yatya nagamba nedda tewali makerenda gasobola kumira nakola ki aganyigeyo eyo damage ekiwundu bagamba ye solution eriwo kumulongoosa ate tekirina twala budde buwanvu kubanga nabaana ekola ki ekiwundu kikula mangu ate kifo kikyamu nnyo
so temulina kulwawo gy'okomolwawo kijja kugejja ate nga waneeno mutuuke nabaana agiruzinge. So banaye musonyiwemu we mbasiriikiridde mwemulwawo asobola okuluzinga nabaana. So singa mwanguwa kadamage kakyali katini ate gy'okomolwawo damage yeekula kati weneekula tujja kutuuka nga tukyasobola kukola kikusalako wabula nga tulina kujjamu yonna. Mwanguwe obutasukka yatuwa ennaku n'agamba bakole kibanongoosa mama yakaaba nakaaba. Omwana mufiiriddwa kyokka nga mukumufiirwa sigamba nali mumwana nnyo kyamazimazi n'olubuto nali siweetaaga era nzijukira eddagala lwe lyannema omumira netandika ng'okugamba Katonda nenyimba kanakayimba kakasa bugendo Katonda luno olubuto luveemu kyokka abazaagala tebazifuna akakayimba nga mpulira olubuto sibaagala eddagala we lyannema natandika nga kusaba Katonda nyamba luno olubuto olutwale bambi Mukama nyamba taata waalwo yalweganye nyamba olutwale munange sikola kati ngenda kubaawo nti nga ze ssaala zensaba kumbe tugenda twaliramu ebirala lwali bitwaliddemu na bulamu nange nga tukola kitewali kyakukola amaziga tugakaabye nga nina olongoosebwa era nga batuwa appointment y'olongoosa tuli mu ddwaliro ku kitanda naye mulina buli kimu kya appointment scan appointment okulongoosa appointment kubanga badokita abaana abakulongoosa bangi olina obukinga nga munnange abagituwa olunaku nga lutuuka olw'okunongoosa nga tubaawo bangamba sirina kulya kintu kyonna ekiro nalina olongoosebwa ssaawa zaali 7 eddakiika ze sijjukira kuba byonna bibaako babawa essaawa naye nga zaali 7 ogw'emisana mujjukire bagambye sirina kulya kintu kyonna nga abanzijanjaba baaliwo babantu kale bajja bamama abalala mama yatuuka nga tasobola kubeerawo nga yamanya ekyo ekintu kyokka taata wange twamukubira bairayo tesaabagambye taata wange anzaalira ddala biological father Priti yamukubira twabulinga okusalawo kutubuze yali mu ddwaliro nange nina okubira abazadde nakubira maama sente nga nazo tetuyina nakubira taata twabimunyumiza yamuvuma Priti yayogera naye namugamba wabula nze temumbulira kasasiro wammwe nemugamba mumpi mugamba taata yaŋŋamba nze nabikufunisa anti ng'otumaze omunyonyola buli kimu kusalawo kati kwogera mazima obulamu bugenda mazima gatandise okuvaayo yambuuza nze nalukufunisa yalukufunisa tomumanyi oba bakwata bukwasi olw'obusungu obungi nange najjako mujje oli yasigala ng'ayogera naye n'atuuka n'atulemera ne mugamba omusajja mwesonyiwe muleke bw'eba nga ye ntuuko yange kebeere munnange maama we yajja naye yagambangako bamaama abato like baganda be bapojja ki abasobola okujja mu ddwaliro bajja nga kwegamba embeera gye ndimu tesanyusa yadde naye ngera nzenna netubaawo netuuka okunongoosa ssaawa zaatuuka sirina kyennaalidde nakoma kulya jjo kiro okuva bwe baatugambye nti ngenda longoosebwa ssaawa ezi tibalina essaawa ze baatuwa zennokoma koliya so nensula ng'enjala ennuma nebukira ng'enjala ennuma sirina kulya kintu kyonna mbweri tebagendayo nga bakusa oba tolina balukalu nengamba nze bannaye kaweddemu kyokka nga bawe bampa eddagala bakkuba eddagala kumukumu bannange baanamwe netuuka gye balongooseza nze ng'obulamu bwange situukanga naye otho naliko nga oli sisita wange azaala oli mukyala wa bulaga wange era nze naliyo mu ddwaliro naye tosobola tuukayo gye bazaale ate baamusala n'ebisazi nga tebatukirizaayo twakomee n'abalwadde kati nga sirabangako nga balongoosa omuntu sirabangako kweganga bingi esaawa ngo nenkubamu akafaananyi genza kigenda kuba naye ngenda ku kiso annange natya mama yatya teyasobola nakuyingira yamperekera n'abakowaako mama omulala ye yantuusa naye aba alina waalina okukoma talina yingira gye balongooseza mama yatya waawe namulaba nga ali mu ddirisa ng'akaaba bambi bana ab'obuwala tusasira abazadde baffe bangi tulina mama nga ali mu ddirisa ng'akaaba olwo bamaze okukatutema nti ngenda longoosebwa naye nga sinatwalibwa kati ekiro yayimirira bwati mu ddirisa ng'embeera omusolodde ssente nga tewali mujjukira eddwaliro buli ddagala olina oligula eddwaliro lyali lya gavumenti naye era nga wemumanyi eby'Uganda
Nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo. Bed covers ebika ebyenjawulo mubiri mutono mubiri munene nga blankets ebika byonna ebyenjawulo. Pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge. Tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo ebika nga 12 n'okusoba. Ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo. Bathrobes tutunda nightwears ez'abakyala abasajja n'abaana. Curtains, tuyina door mats ebika ebyenjawulo. Tuyina cushion pillows abayina decorations. Tuyina cushions ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198 njiddamu 0708217998. Nogula eddagala buli gye bakuba obucupa mugula obucupa bw'amadagala amakerina banenga sente tewali mukazi watu mama yatunda na kabizi kezo okutuuka okulongoozebwa oli rasta wali yes aleeta kyasobodde mujjukire ya kubanga Yesu amugamba na kituufu kinnuma twamulimba mbu nina aniya munnange nga simuteeka nnyo ku pressure ya sente era nga zaabasobodde zampa. Yesu yalina sente naye samuteekanga nnyo olw'ensonga nange nali nkimanyi si mulimu gwe newankubadde ye yaliwo nga gwe nali njagala naye sakimuteekamu kyeyalinga asobodde ye nga ye aleeta. Katutuuka batusaba emitwalo galyana okunongoosa mama neyeegayirira bannange ne batuuka mpaka dokita n'akolaki n'agamba kale mukole emitwalo 2 banongooseza emitwalo 2. Emitwalo 2 mama yatunda kabizike mukazi wattu ke yali alinako kakati nga kasigaliza ebyo ebiseera Chester bagambye yali yavaayo ne mukyalo eri ewaka nga yavaayo mukazi wattu yeeyombekera nga tubeerawo nga ntuuka nga bannongoosa mukunongoosa bane bakuba empisa eyo gye bakuba mu kiwato ennene linga yante eruma naye esanyalalizaawo n'owulira nga tokyewulira bankuba empiso n'esanyalala ne batandika okola ki ne banyumiikiriza babaamu bangi oba olaba bulungi oba owulira bakubako kutandikira wano mu kiwato kudda wansi bwe batyo oba bano mu lubuto kale kudda wansi eno osigala oli mulamu eringa oli mufu si wenna mubiri mulamba era nasigala nga banyumiza ebiboozi kati olwa nti pain sikyagiwulira bansanyalanyisa obwedda pain empulira sikyagiwulira kati nanyumiza ebiboozi nga tuseka kati nga n'amasinyaze gampitedda batuka ne bagamba neebaka naye nga situlo wabula neebaka olw'entuntunulewa waggulu abakala bamanyi ebyolongoosa bye bagamba okole kale n'embikola webaka ekola bootira munnange eno bakulongoose no waliyo abakunyumiza emboozi genda okulaba empiso eyakola webati eyakyama webati eyakola ngeringa leeta si empiso ngeringa leeta si ngerimu wuzi ng'omusawo agisikawu banongoosa naye kyamazima nawuliranga nga basunda ebyenda si pain wabula nawuliranga ebintu nga binyiinya webati basitula ebintu ne babikuba akasobaani bu nesituka ndabe ne banzizaawo omutwe webati nga njagala kweraba nga njagala kweraba ebiri munda ne banzizaawo omutwe omujjukire basuulira pain nate tolina kukola ki tolina era kubeera ng'olabayo kuba eno baba bakola mulimu gwabwe ojja kwenyenyanya nnyo bakozesa ensobi so nasituka ndabe ne banzizaawo munnange nga banyumya mboozi naye nga mpulira ebisowaani bikubagana genda okulaba ekipipa ky'omusaayi maama nengamba okugona guvuddemu nze kati bwe nayogera ekyo ne bambikka amaaso nempulira nga bintu nga byesuukunda bwe bati nga banyenyanyenya ebintu kati after nga ebyo ebyokunyenya bimaze nendyoka nenaba ey'empiso ng'empiso eringa leeta si ng'erimu wuzi omusawo yagisika bw'ati kumba yali atunga bwe yaleetanga bw'ati nga watunga wasika nga mulaba nengamba maama anyway
okunongosa we kwaggwa ne banyimbira akayimba ka Pastor Bugembe. Katonda yabadde mwene ensonga bambuza olina emyaka emeka n'enjogera ne banga okimanyi olina kubanga osoma nti ye naye sikyasoma biki ne bambuza oyagala kuddamu osoma ne bagamba ye oyagala kusoma ki oyagala kuddayo mu high school college biki ne bagamba njagala nakosi njagala kusoma biki kwe nga emboozi baginyumiriza nga we banongoosa emboozi gye bampa ne batandika okumbuulirira okyali mwana muto ebyabasajja tebamanyi nambolono gye ndimu balowooza yo oba gwe gwali gusoose nti oba olubuto nalutwala nakabege genda kumbe mukazi wattu entalo nabaana lwanadda ne baŋŋamba abasajja biki bwesonyiwa ebintu by'abalenzi okyali mwana muto be focused ne ŋŋamba ye munnange nga banyumiza banongoosa bamala banyimbira akayimba Katonda kuba nali wakati w'okugibwamu n'abaana singa nalwawo kati nga munnaye balina wamu n'okufa era n'okufa kwaliwo kubanga operation nga emumanyi gye baba bagenzeeko either omuntu okudda oba okugenda kakati munnange nkomyewo engulu bulungi banyimbidde akayimba bagula eddirisa kateni bwe batye nensobola nga ndaba wabweru ne baŋŋamba tunula waggulu ku bire nentuna ne baŋŋamba olaba ki waliwo obunyonyi obwali buyitawo ne baŋŋamba ndaba obunyonyi ne baŋŋamba olaba obunyonyi obwo bweyagala nawe bw'ogenda okubeera nga weeyagala nensanyuka naye nga nsanyuka eno balimaliriza bintu bye balina kukola nga bampa ebiboozi ne kubeeraawo baba bakunyumiikiriza ne banyimbira akayimba Katonda yabadde mwene ensonga ne tutuuka nenvaayo mu theatre nkomawo Katanda bannange nkomawo ng'enjala ennuma amasannyalaze gakyandimu sirina kulya seewulira amagulu ndiko kitundu kya waggulu kyempulira ntuuka galwawo n'okuggwamu neddala kuba abanongosesa amusaawo kyemmanyi gaggwamu eyo kirondooza nga musaayo mukaaga ntandika okuwulira ebigere bikomawo ng'enjala ennuma naye nga bagambye talina kulya wadde akantu wadde amazzi wadde ki entuuka ne bagamba musawo ngenda kufa enjala waliwo n'abalala be balongoseza aba aniya ab'abaana kaakati ebyo ebiseera waliwo n'ogema covid nagaana ogemebwa covid nagaana ffenna ne maama ffenna baagaana abantu abasinga kale dakaadi twagulangula gavumenti mutusonyiwe anyway ekyasingira ddala okututiisa nange okunkanga okutuuka okugaana okugemebwa covid mu ddwaliro nga tuvuddeyo okunongosa nkomawo eno gye batuteeka abamaze olongoosebwa waliwo omukazi yali nakawere baamukuba empiso nga nakawere kyokka bagamba tekkirizibwa bannakawere naye eddwaliro eryo lyamukuba empiso g'emazima omukazi yazimba nabanga omugaati omupikemu omuka yazimba nga tasaana kuyonsa mwana nti embeera eringa kidomola omugulu kanange ng'agigulukuse nga feesi eringa enjuki bwe yalumye omusajja bambi nga yalina omwana bebi ow'olunaku mukazi kataafe n'offa ne bagamba tatalina yonsa mwana kuba eddagala lye baamukubye ate omwana omuto takkirizibwa biki bwe bityo kati bwe nalaba oyo omukazi bambi nze ne nganze ngende bankuba empiso ya covid I can't. So tubeerawo mu ddwaliro ne tutuuka munaye ne tuvaayo kati bwe twavaayo sadde eri gye twali tubeera ne bapriti nagenda na maama ngenda naye yanzijanjaba obuzibu buli mu lukindo nga biwona maana ekyanyamba saalumwa ku kifuba naye mbakulumwa ku kifuba jjukira buli bw'onookola ojja kukola kikuyabika saawa dokita yatuwa enamba nagala kyonna ekibaawo mu ngambe naye talina kulya nnyo nga bampa omanyi foota y'akamonde sweet irish potato n'okasalamu epiisi 4 nga piisi ezo lino ziryako ennaku 2 leero olyako piisi emu ku makya kapiisi kamu n'okalya olw'eggulu n'oddamu kapiisi olwo n'olubeera ng'oyidde akamonde kamu mu nnaku 2 emmere natuuka nga nziba enze gwe mulaba nga ndaba ngenda kufa ate enjala mponya okufa ekiso ate nfe enjala mukama yanyamba saakasuka nga munnange nga wakanga kamunye afuuka kamunye byonna ebyo banaye nga tebinyweka naye nga tewali kyakukola nga mbeerawo okunaaba olina naaba mu bitundutundu sooka onaabeko amagulu omale weesiimule waggulu bot wegakwalinga nakwesiimula anti olutindo olubisi nange nga tubaawo olina otambula olusobole owona mangu kinsobola ogamba nawona mangu mu mwezi gumu nali nawonye dda nali mponye nga nzizeemu notambula bulungi nnyo nga mponye era ogwo omwezi gumu gwe namala era nawonera mwezi gumu kuba omwezi ogwalinga ogw'okuyiba nongosa gwa 10 nembeerawo
ogw'ekkumi wakati w'ogw'ekkumi nga tuli mu wakati mu date ya wakati awo 10 na 14 kakati guyingira ogw'ekkumi n'ogumu nga mponye December nenzirayo wa sister wange ntandika okukola ne muyambako ba December baba mu season nenziramu netandika okukola nga mponye nga nsobola n'okutambula nga namala omwezi gumu mama nga awulira obusungu bitya nga mama nti bagenda n'okutambula kangende nga nsolobera ku dduuka nga ntambula nasaga abeera waka nga munaye nziramu nga nkola kakati mu December oyo mwennyini nga nzirayo nga mama mugamba nkangenewa ewaba Pretty nkimeyo ebintu byange kumbe njagala kulaba kwani kulasita munnange yajjanga nandabako enewaka naye nga tatuuka waka just yajjanga nembako we musanga bino binali nina okutambula ng'omulwadde then nga ntambula negendawo ne musanga kakati mwezi gumu mponye bulungi n'okudduka nziruka munnange nga nkola ki nga nzirayo eri waba Pretty nga okukimayo ebintu then nga nziramu nga ngenda ne Warasta nga tetutundula vanilla mwana omuwala musiru nnyo kyokka batugamba alina okulwawo okukola ki kuddamu okubeera n'omuntu yenna okumala emyezi 6 oyo mumanyi omuntu akoze ki alongoosebwa mbu maama yaŋŋamba myaka 3 alowooza nali siwulira naye amanyi siwulidde nga abasawo boogera abasawo bagaba myezi 6 yaŋŋamba emyaka 3 abasawo gye bakuwadde okubanga yaŋŋamba toddamu kukola bintu ebyo tayakyogera ngerinda yonna yagamba toddamu okukola ebintu ebyo okumala emyaka 3 nawulira nga nswala naye nga sirina kyakukola munnange emyaka 3 nakozesaako omwezi gumu ogw'obulwadde ogwokubiri nzizeeyo Warasta tetutundudde vanilla temutundudde wamma nga nvaayo Warasta kati olurasta naye nalimba mulimbe mbutufiiriddwa nga muddukako nkomawo wa enewaka ewa maama then eri ba Pretty nabo yali avuddeyo nga tuvuddeyo kale nga tusenguse Pretty yali azeeyo waabwe Bestie oba yali alazeewa beerawa oza naye yali afunye gyabeera sijjukira naye bwe tutyo awo ebiseera bwe twakomuddeera ffenna abasatu kati nenkomawo nga nze mbeera waka Justin eri ewa sister wange ku dduuka ngendayo obugenzi kumuyambako engeri gyeri season ya December so kakati mu biseera ebyo mujjukira Daddy B gwe nayogeddeko Daddy B yali daddy wa S taata wa S eri wa jjajja kati oyo Daddy B yali alina ensi gyakola ki gye yalimu eyo gye yamala ebbanga nga tadda lwaki ensi sigyogera yali South Sudan Juba kakati taata yali yayagala dde okuntwala Daddy B oyo naye nga nkyasoma ate nga saagala nayo nga mugamba bakubayo amasasi batta abantu nanganzi kyogera ndi mufu kyogera nze ndi mulamba ogutambula nga sifanga kale nga saagala kati kwebyo ebiseera akomawo yali avuddeyo eri ng'akomyewo Kene Uganda kati we yawulira nti ndi mulwadde bambi najja okundabako yansanga embeera si nnungi ebyo biseera nga sinnawona kati naŋŋamba singa onoowona nziramu nenkugamba ojje nkutwale eri gyembeera okole okkiriza nakkirizaawo nga nange ndaba embeera ndaba sirina kiddako neŋŋamba kanzikirize nenzikiriza nemugamba yewe naba mpunye nsobola okujja so naŋŋamba onooba owonye ojja tandikako olina ndagamuntu nga sirinadde ekinjogerako ndagamuntu nagezaako gigobako nenkola ki ne sitagifuna nembeera nga sinagifuna naŋŋamba wafuna ndagamuntu oba tosobodde gifuna kati gende wakiramaani bakolera ebbaluwa kibiki bwe bityo kale nanteekamu ekirowoozo ky'okgenda ewa e Sudan kaakati tutambudde awo December atuuse aweddeko kakati mu January kubanga Daddy B yali azzeeyo yamala naddayo kati nangaawe naaba nkufunidde omulimu njagala gye nga nkufunidde omulimu we naafuna omulimu ng'ojja okubazaako emabega katini ebyo byonna bibaddewo tuli mu 2021 kati okubazaako emabega katini eri story omwabadde firimu omwabadde gali gwe nayise firimu omwabadde master yabadde erina yabadde erina kujja mu kaseera we naviira eri ku kizinga mujjukira nabagambidde we nali mu bufumbo bw'oku kizinga kati esitole ya master yo master yali wa Luganda esitole ya master w'ebbina esongovu
n'oyo Guy gwe natumye firimu naye nga waliwo abalala abesi talina akumbuuzi. Muyinza okumbuuza enamba eyo yonna 10+ yawera etya? Bonna sisobola boogerako, wabula abesi tasobola kwogerako abo bengamba tebalina mboozi mwalimu aba hit and run. Nange mwennyini natuuka nenkola hit and run nga ndaba Guy, so nga nina engeri gye neefuula yafuna experience. Mbu wendaba omuntu nga nengeri gye ntunuulira omuntu neŋŋamba kati oyo asobola kino, oyo tasobola, oyo wakanno. Nga ntunuulidde butunuulizibwe bati nsinga kutunuulira mu kiwato nga nsinga kutunuulira mu kiwato bwe nti nendaba otambula otya ekiwato kweganga nina engeri gye ntunuulira omuntu neŋŋamba kati oyo alina karasa, oyo vanilla kiriya, kweganga bwe nti wembeera. Naye nga kasita ndaba nga kasita nkutunuulira nga ndaba kyenkulowoolezza nti vanirawo either munene oba ekintu ekyo kitegeera nga nkwetega ndabe nkakase kyentebereza kituufu. Kakati bwe nti namba we yaweranga nga nina engeri gye ntunuulira omuntu neŋŋamba oyo temuli oyo bwe ntyo enamba we yava neewera. Nakolanga hit and run nange ssebo batabani ba Farao temulowooza nti mweweka abakikola n'abawala gye bali ate sinze nzekka gye bali abakikola nga nina engeri gye ng'aka kati nina omulya era ne kibaawo ne ntuuka ne mubulookinga oyo nina omulya bwe ntyo. Kale namba we yajjanga ewera abo beŋŋamba nti tewali nnyombozi oyo sijja mwongerako biki enamba bwetyo we yasingira oluwera. Naye nga byonna ebyo nina emyaka emeka oba okuvaawo natandika otundula vanilla kitutte emyaka emeka 3. Natandika nina 15 ebyo ebiseera okutuuka 21 nga nina emyaka 18 gy'emyaka 3 ebyo byonna. Naye nga mu myaka egyo 3 kyemmanya abantu baleka baali bakoonye 8. Bateekwa okuba baali bakoonye either mu 8 oba kale 7 kubanga nze siri babala. Naye nga kubanga n'abamu mbeerabira wadde nakola lisiti naye mbeeraawo nenzijukira nenziramu nengattako nenzijukira nengattako. Naye nga baleka baali bali either mu 7 oba mu 8. Oyo tuli mu 2021 kati awedde ozi n'okubazzaako kati emabega kati nga kyali ewa jjajja. Waliwo master yali musomesa wa primary ku nnyumba z'ewaka ewa jjajja yabaliko emizigo ye. Kati omusajja oyo twamulingiza kyesa bagambe nalina akaze k'okulingiza eringa yali hobby yange, eringa yali hobby emu ku zi hobby zange kulingiza. Nze nako tuli tuti paka kati lwakuba kati si nnyonyonyo naye ngera chance wejja ey'okulingiza mukwano. Twalingiza master oyo yali akyazizza. Waliko madam ku muzigo side eno nga baawe tabeerawo ne master side eno nga alina madam omulala bonna nga basomesa ssomero limu nga madam omulala nga beeyagala. Kati oli madam ku side eno yali akyaziza bbaawe ne master eno nga madam oyo gwe beeyagala naye yali asulako egyo emizigo gyaffe ng'avudde mu muzigo gwe n'agenda ewa master vanilla n'akwajja. Kati nga wetuva eno ne bali basista be nabagambyeko sister S n'omwana wa Ssenga nga wetuva eno wetulingiza eno eyatukwata yali master yatukwatira ku ddirisa lye nga tulingiza yatukwata nga tulingiza ngenda kambiyanguye twamulingiza nga bali mukola kimu kutundula vanilla. Master nga avuga ekyuma. Kakati master okutukwata n'agamba okubaloopa oba yakikomya mu kkubo okubaloopa oba. Kati twatya nnyo mujjukire ewaka Ssenga mukambwe. Ebyo ebiseera nno nali mu senior 2 Ssenga mukambwe jjajja yali taliiwo nga tuliwo ffekka nga wetubeerawo ffekka tutiguka okwebaka kuba kwa mbirigo. Kati ng'agamba jjajja mugenda mukubiramu baloope biki bannange ne tutya ne tukankana. Kumbe master yali yaneegomba dda mu bikolwa naye nga taŋŋambangako mu bigambo naye nga mu bikolwa mulaba master oyo ng'ayagala kumpisa mu ggaali. Kati awo yafunira chance. Enkeera tuli awo mu kweraliikira tugenda kukola batya jjajja bagenda mugamba wololololo. Master yansanga n'aŋŋamba mwaningiza ejjo si kyo nti ye buli kimu mwakirabye kaakati nnyabo nakwagala dda naye bulijjo sirina ngeri gye nkugamba either okubaloopa oba okukkiriza nange ojje tukole biwala byenkola. Ate nga nange ejjukira nakirabyeko ng'akikola nekyegomba munange master nga tandiirawo kuba yandya nenfiiririra bali eri
kigambo nga kikozeseza nnyo. Okay, master nga tatundulira vanira wange nfiiririre bali eri nange nefiirire ffenna mba nfiiririre ku lwa ffenna obutatuloopa waani wajjajja munange nga nzikiriza master kantundule vanira yantundula emirundi gyali 3 emirundi 3 nagendayo ewe emirundi 3 naye ng'ogwokusatu ogwasembayo namugamba master nze singa namukula bino nga buli wengezaako kubanga mujjukire saagala kuyagala neighbor naye nakikola olw'okuba saagala bakole kibatuloope bali bo teyabatundula nze yaliko mujjukire ng'omukulu kati nze gwe yakwasa munnange ne neewaayo ffenna baleme otuloopa masa ne mugamba naye nze binze sikwagala biki naŋŋamba ati kati woogaana ngenda baloopa ne mugamba ng'ate nkoze kye waba ŋŋambye nkole waŋŋambye wenkikola totuloopa ne mugamba wondoopa nange nkuloopa namubuuza ondoopa kinti no wankozesezza naŋŋamba mpozi nkukozeserezaawa nti mu nnyumbayo ani yakuyise mu nnyumba kyogana nakusise kiteeza weereese wekkala nga gunsinga nempola nenzikakkana ne mugamba okay kale master ensonga zino eno tubireke biki kale yatuuka nga nteekako embeera kale naye twakikomyawo gyali emirundi 3 gyokka munange okulingiza kweko kwe nafunamu nalingiza omusajja nalinziza enningiza kulingiza kyalinga kitone kyange waliwo omusajja gwe nalingiza nga anaabadda ng'akyali muto nga kyalina mu primary omusajja oyo yafaana okufa abantu yafa kawuka namulingiza ng'aliko boozi nga za bulaaka yali musajja wa bulaaka bannange munansonyiwa munsonyiwe yali musajja muddugavu nnyo manyi nga bano Museveni byayogerako abasudani abalimu babbulu omusajja yali muddugavu bannaye namulingiza ngenda okulaba ebintu ebya bulaaka bibiri maama nange neŋŋamba bambi yandaba naye teyandoopa nalaba ebintu nga sibirabangako neŋŋamba maama nenziruka naye omusajja naye yankozesa emirimu olw'obutandoopa naye si kunkozesa nti no kuba nali nkyali mwana muto si kunkozesa nti ensonga esekikulu nedda wabula nga oyinza okubeera awo nga gugwatuma buli kaseera genda ondeetera kuduuka ebintu yali musajja mukambwe ennyo jangu genda onzigireyo embuzi yange bwe bityo kati teyali mufumbo naye yali taata wabali abaana bamujjukira be nabagambyeko abali basireeyo abatagala kukola mirimu bwetwakimiranga amazzi n'akuwa ebibiri yali taata waabwe so baali tebabeera na maama waabwe oyo omusajja naye namulingiza kale nalingizanga nze nali mulingiza buli wekyesaanira okusaanira kati master namulingiza nakakana vanira wange swi kufiiririra abalala baleme tuloopa anyway kakati tudde eno just akombadde nkajjukidde bujjukizi nti no nalingiza nefiiririra abalala ne bankwabula kakati tudde eno 2021 olwo naddayoko ku ID n'ekirala lwaki nakyawa jjajja wange n'obusungu obungi bwe mulinako naddamuko ebiseera ngende Sudaani nziramuko ngamba kangende nfune ID nzirayo bansaba birth certificate naziyina nga ziri mu bitabo ewaka ebitabo nabirekawa wajjajja byonna senior 1 senior biki byonna ebitabo nalekeyo nzirayo noonya ebitabo byange ndabako n'ekimu mbuuza ku baana be nasanga nga bangamba jjajja ebitabo yabyokya ngamba ekiki mwalimu birth certificate okuva ku yange paka ku y'abato bange zaalimu 3 nanze nazitwala nazijje wakambo nzitereke bannange ne gundi yange recommendation yange ya P7 jjajja ebitabo byange nga byonna yabyokya obutasigalawo wadde akapapula akalaga nti ekyo kyange neŋŋamba mukama katonda ne baŋŋamba ne mbabuuza teyaliiwo nye nga ye omukulu jjajja saamusanga waliwo baana yali alina ndowooza gy'alaze ng'atambudde ne mbagamba lwaki jjajja ayokya ebitabo byange ne bagamba munaffe twali wano ng'agamba tubisombe n'ezimu ku ngoye buli ekyange kinsobaga buli kyange kye nalekayo ewaka ewa jjajja kyayokyebwa mujjajja yagamba ebitabo byo bireeta ebiku mu nju imagine ebyabalala kyokka nga ebitabo by'abaana be oba bataata baffe okuva nga bakyali mu bebi kubanga twabirabanga nga tujjayo ne tubeerawo ne tuseka nga tulaba taata gundi yali andika bati senga gundi yali andika bya yalina kabada yabyo nga biki wallahi nga gyebiri omanyi abantu okuba bali myaka 3 plus ng'ebitabo byabwe bya bebi ebya nassale P1 bikyaliyo naye just nze ebyange byali bya mwaka gumu weguti gumu kale oba ebiri senior 3 na senior 3 na senior 2 nti bireese ebiku mu nju n'abyokya n'engoye zange ze nalekayo ebiseera n'abyokya nawulira ennaku neŋŋamba oba balimba
Nenzirayo ko lunaku lulala ne mugamba jjajja mbadde nsaba kukola ki? Nsabako ku bitabo biki awo ne munyonyola. Nangamba ebitabo munnange ebitabo byaleeta ebiku mu nju ne mugamba jjajja ebitabo bitatambula. Ebiku byabireeta batya mu nju. Mbe waka wajjawo ebikunga ebitabo byange ebibitereka so byabyokya. Nange nanyuga okuva olwo nasiibula ne naaba. Nga tuli ku kitundu kimu naye nze gwe mulaba nga sigenda wa jjajja wange. Nga sirinnyayo. Nenvaayo munaye nga birth certificate bazookya era nagulangule zino ze bagula nenzirayo ku gundi kunira naye era ID saagifuna so ntuuka ogenda e Sudan nagendera ku baluwa ya chairman kanziruke waawo Misinde nagendera ku baluwa ya chairman ntuuka nsiibula ngenda aluwa bagita batya gye balinyiriza Sudan na anyway eyo paaka njerabidde ninnya mbampa tiketi nali simanyi na tiketi webeera ngamba weba kikume just kulakiryawo nga bampa tiketi 8,000 okutuuka ewa Elegu ku boda munanga ninnya zaali ssaawa 2 kiro twatuuka ssaawa 10 nga bukya banange nga nzimbye ebigere nga sitambulangako olugendo luwanvu lwenkanaawo nazimba ebigere nali mu Crocs nentuuka nga tebuntuuka nga natambuza bigere nga sisobola kubwambala ngaebigere bizimbye naye nga tebinnuma just ng'omuntu w'olubuto nti nali ntudde nnyo natuula nnyo mumusaawa kati nenzimba ebigere so tubeerawo tutuuka ku boda then bukya ku makya olwo tulina okusala embirigo yali awo tebandwaziza covid gwenze nga sirina situuse sisiranidde awo bangamba oli mwana muto tosobola sala waneeno nga oliki nga either ng'olina ID oyitawo oba toyina olina okuba n'omuzadde mujjuke naye sirina kyenina nina baluwa ya chairman ningamba akange kaweddemu ssente nalina emitwalo gyali 2 taata wange namukubira taata wange biological father namukubira ne mugamba taata B ali mu kuntwala egundi naye mba nensaba onyamba ompeeyo emitwalo 2 omanyi kye yaŋŋamba waba kitawa kutwala waba nga talina ssente kati nze atakutwala oyagala nkuyambe ntya oli omusajja bannange naye mugenda mumanya mu maaso kyeyafuuka ensinzibu bataata oba kale abazadde oba abantu tukyuseemu anyway yaŋŋamba kitawa kutwala waba nga talina ssente nze atakutwala oba osuubira nkuwa eki munnange teyanyamba ngenda nalina emitwalo 2 ntuuse ku boda baŋŋamba nina covid nina ogula simanyi yellow fever yali ya 8,000 bagadde okunkuba akayiso nkaganye musawo ayombye amuvumye newuunya akayiso alinga yali agenda okunkuba obutwa sawo yayomba nga nganye empiso kyokka nga musasudde sente zange anyway nange bandwaziza covid batuwadde agakerenda tutuuka abakaaba ne bakaaba nze saakaaba wabula kyali kinnuma zaali sente zange kubanga covid okutukebera batugamba emitwalo 11 ndowooza 11 baziridde mbwe ndi mulwadde sisobola sala nina kuddayo wa Kampala nsigaza nno sente mmeka nalina emitwalo 2 noezigwamu awo mujjukire 8 gwa bbaasi eyantuusa ku kisaawe naye uliyambwa ekisaawe ku boda kati balidde 11 eza covid gyali 8 eza covid gyali 8 gyali 8 eza covid nsigazaawo ka balance nina osasula ezintuusewo ejjuba eri tiketi yali ekoma ku boda so tubaddewo magezi ganeesibaawo ku kisaawe nange ire ekisaawe nakyo kinyingidde awo ku boda we natuukawo taata alina omuntu gwe yampa yaŋŋamba muyita kojja mbu muganda wa mukazi we naŋŋamba muyite kojja so awo nenfunawo kojja awo yanyambako awo sente zimpeddeko basaba kino basaba kiri munnange kazibuke emisinde awo tubaddewo batukebedde covid kati awo waliwo omusawo yali muwala muwanvu bwati yali muwala mutoototo like nga 25 naye nga kawanvu keeru
ne kajja ne katuze ebbali ne kagamba mmanyi ekiri ku kisaawe nange ekiri ku booda wano ekyamazima temuli balwadde era amakerenda ge babawadde temumira amakerenda kuba temuli balwadde era saali mulwadde kuba singa nafa nga saafa naye we nakakasiza n'ebintu bya covid anyway sinja bigendamu nnyo naye kye mmanya batukebera ne bagamba tuli positive omusawo ng'atugamba mugenda kukola ki kugula ekipapula buli omu ogenda kugula ekipapula ekikuyisawo kya mitwalo emeka 15 nga neegayira ne batuuka ne bansaba 11 ogenda n'ensoose luli okwongera naye gwali gwakugula kipapula munnange nga ssente siina kojja oyo yanyamba kyokka nga naye mukazi we yali lubuto atuuse okuzaala nga ssente zaali zakuzaala musajja wattu nanyamba nazimpa naŋŋamba nyamba wootuuka n'okola ssente zimpi mukazi wange omulesi olaba embeera gy'alimu munnange ne mugamba ngenda kuwa ssente obutabalwisa nga ngula kipapula amannya agaliko nga nina kuyingira ensi nino giyingira mu mannya agatali gange mujjukire wano baali baŋŋaanye kuyitawo nina emyaka 18 ndi muto kati ekipapula kyenguze kya myaka 26 egitanfaanana nako lwekyamazima leero nali nfaanana n'obuto naye nga tewali kyakkola natuuka mu zoofiisi eyo sinanga ze bagendamu kale olina okugenda wano ogende wali buli wamu n'olina osasulawo baba nga mpozi gwani amanya galina okumba wano mu mutwe sirina kukola nsobi kwogera gange nina okwogera gali ku kipapula natagala nange nga ntuuka nga sasula byonna nga mpitawo ngolo nyingi nga bafunira emmotoka busafu na baasi nafuna katini nga tugenda mwana Uganda babiri then mu Sudan omusajja kuba emmotoka eri kizibu kale mu kkubo erya Sudan tekiba kirungi kubeera mu mmotoka nga temuyinaamu munnansi imbu kibeera in case nga muyina oba obuzibu bwe mufunye oba kati nga temutegeera lulimi oba nga kugamba mulina okubaamu ne munnansi kubanga bo babeera n'amamundu we baŋŋamba si we baŋŋamba nkimanyi naye baŋŋamba ensonga lwaki mulina obaamu n'omunnansi bo akkirizibwa ofulumya essasi in case nga waliwo ekibaddewo ate gwe omugwira ekitakukkirizibwa thats why mu mmotoka mwonna mulina obaamu wakirina omunnansi omu so twalinamu omusudaani omu kakati nga tugenda kujja yampa ssente nempitawo netugenda mu mmotoka kati mu mmotoka omwo ababandeeta bafunako omukwano gyendaga simanyiyo ntambulira ku ssimu taata yaliyo oyo dadibbi yaliyo ntambulira ku ssimu natugenda munnange nasala nina nusu 5 mu bulamu bwange koyini ey'ebitaano nga ssente zonna ziweddewo kusasula kiri nga ssente ziweddewo nasala na nusu 5 ebya koyini nno mukkubo nga njukira namwe obwoyino lya nga siina era bangi abo bali mu mmotoka baali bavubuka babiri be banyamba ne mbakolako omukwano ne banguliranga ebyokulya nkoko biki mama nengenda nga nzikuse tulya wetutuuka wetuyimirirawo nga mutuuse okulya kuba olugendo luwanvu muba muyimirira bebatyo nga bebambeerako bambi amazzi twamusana mumanyi natuuka ku booda nga booda eyawula n'okwawula engeri gye wafaanana wansi kubanga waliwo ebandaga ne baŋŋamba kasenyenge okalaba ke kayawula Uganda ne Sudan nga kasenyenge eno kala ndala obusubi n'eri kala ndala ng'ene waffe bukalu naye nga buli mukolu green olw'enjawulo kale nga wanjawulo ng'eri okusala akatimba okudda eri nga wakalu nga balinga ye bayokyezza oluyiira kubanga omuliro gumanyi okwekukwata gwokka ne gujja ne wajja imbu oba gukwata gwokka oba baba bayokyezaayo ffe batugamba guba gukutte gukka kyesikasuubira kuba bali kasigaleti kwe batava kirekera abawo abanywedde n'akasuka munnange ne bakola ki ne wakwata omuliro kati nga wakalu walinga ye bayokyezza nengamba ojja naŋŋamba kati nookaabya kajanja wano oli bubeezi ku booda kati linda otuukeyo ojja kukiwulira ng'omusana gwaka netutuuka munnange tata nemubuuza obeerawo bayitawo batya namuŋŋamba ekitundu nenkibagamba netutuukayo n'abalagira waali then nampiikinga yalina piki nampiikinga nantwala eka okuntwala eka yalinayo omuwala oba kale yalinayo omukazi era yali muwala yali 24 years
ngero yo omuwala ye yafunidde omulimu nga tugenda kuba tukola ffenna ngenda muyita S. Kakati oyo maama S baba maama wange. Maama S nga yafunidde omulimu so tubeerawo nga tusula mu nju basatu. Abasula waggulu ku buliri nange nsula wansi. Nabawulira batunula kavanira anyway. Nga tubaawo natuuka lwali lwakutaano ng'omulimu tebakola weekend. Bakola Monday paka lwakutaano. So nga nemberawo lwa Saturday nemberawo ne Sunday nga nina otandika ku Monday. Kati ngenda babuulira nga ntandise okukolako ogwo omulimu. Mwana muwala oli yancunya. Entuuka ne neegoba. Kaakati olwo lugendo ngenda tandika lugendo lwewa lw'e Sudaani 2022. Uganda ngivuddemu. Tuli mu 2022 January. Sudan nayo ntutteyo oba nkiyita ekitone anyway. Wetuwonzekera ekitundu ekyomusanvu sister nga alinnye okuva ekyaddondo ayolekedde Sudan, that is Juba if I am not mistaken. Agenda kutubuulira Juba kyo kyatambula kitya. Nyongera kwebaza sister buvumu obwo okunyumya obulamu obukukwatako bwe buti nga bukwata ku ggwe. Waliwo ebintu ebyanga okunyumya nga obinyumya ku mulala. Bw'obanga obinyumya obyenyumyako abalala bayinza obutakitegeera. Bangi bayitambulamu obwefaananyiza bwe butyo naye nga tebalina bbidi okusobola okunnyonnyola obulamu bwe butyo. Wano mu kino kyenjagala okugjamu waliwo okusoobozebwa kwe tusisinkana mu bulamu ng'oba oli awo the shoulder kuwali badde olini nga kuwali badde okaabira nga etandikirwako yali badde muzadde. Nja kutegeera nandyagadde nnyo okutegeera maama ono yamanya nti muwala we gwali mu ddwaliro nga jjanjaba nga babona emiwabo yajjeemu lubuto. Kubanga waliwo confusion bateekawo ekiboozibozi nga basiiga ekifaananyi kirala. Ne maama finally yategeera nti muwala we yali ajja mu lubuto. Waliwo enkovu gy'oyinza okutunuulira kakati tulaba wuno oyingira theatre naye ng'ogamba wallahi theatre ngiyingira naye kuki? Nze nno njala kukkiriza nti mukwano Mukama yakuwa omukisa omulala azze nga agukuwa. Bw'otunuulira all the men you've slept with tobakebeza, no protection, no family planning, Katonda n'akusaasira. Waliwo mukwano gwange twali tulina bye tunyumyamu kaawo twogera ku bulamu bwe. Abadde obulamu bwe badde clean era nga akulaga nti mu kiseera ekyo yali ayolekera obuwanguzi obutannyonnyolekeka. Naye ne mugamba nti olaba ebbanga lyonna ly'obaddewo nga tomeesinze. Kakati mu period eno gy'olimu mwogenda okumeesingira. If tokola ABCD singa ombuuza nti yamala n'ameesinga, the answer is a big yes. It is capital letters, bold, underlined. Waliwo okwolekera Victor omuntu kwaba nako ng'olina obuwanguzi bw'oyolekera naye nga mu kiseera ekyo bw'oba teweegendereza osobola okuyiwa ekintu ate ne kiyiikira ddala. Maama singa waliwo olumu bye tusalawo tukweka abazadde nga oyagala okumukweka entiisa bwetyo. Nembuuza omuntu nti singa tutuuka ekiseera nga tukyasobola kikweka, maama n'akigwamu oba omuzadde n'akigwamu nolowooza nti ajja kutegeera butegeezi, ajja kwambala engatto z'ategeere nti oba oli awo naye yalikoze ekyo. Waliwo we tutuuka. Njagala nnyo abantu abali reserved to a certain extent. Ne waliwo, like I always tell you, don't wait to go back to your parents in a casket. Gendayo ng'owenyera, gendayo nga oyavula nga bakuwalula dana okugendayo nga bakusibya akaba. Omukisa ogwo abazadde bagufune. Nagamba nti basaakola kimala. Oba omwana wange singa namwejjanjabira oba singa twagezaako. Kati olumu opportunities ezo bw'ozidinayinga abantu bo bafa tebeesonyiye naye ng'oluusi gwo balekedde ekizibu ekyo. Bwe tuwulira story eyakavaako emabega gye twali tuwulira oli senga yali tazaala sister bwe yafiirwa omwana in the early 2000 n'afa 2024 nga tali coveringanga mu kizibu ekyo. Kati waliwo olumu oli yagamba nti ekimuluma si kufa bufi kwa mwana naye nga ye alowooza nti nandibaddeko kyenkola.
kale nno olumu biba bigwana okutunuulira tugenda ne twagala tubeere clean naye nga in actual sense tetuli clean. N'oyagala maama wo alabe ekifaananyi ekirala naye ng'ekifaananyi kyogezaako okumulaga si kyoli kati ne kiwunzika nga tekikoze sense. Waliwo ebintu by'ojja okukisa abazadde naye njala kukakasa nti bidda wannanyini byo, nanyini mufuwa yakwata awawunya ebintu ebyo. Ensi yinza okusunga, your friends will sunga you know, naye nga maama ajja kutegeera nga taata ajja kutegeera. Yewuwo kizibu okusanga nga taata yakubunya ekyalo, tubawuliddeko like a few of them naye batono. Nosanga nga maama yali mu kutabumbuza muwala we ku kyalo yajjamu olubuto ayagala gundi omwana ono malaya kizibu. Kale bwe tubasangayo be batono tetusobola kujustifyinga nsonga ya kusigala nga twerekedde ebintu ng'obuli awo tutya abazadde kubanga batulaalasa kubanga tukizudde nti abo babeera batono. Buli lw'otunuulira bino bikyafu okubiwulira. I am sorry to the Adventist and my Muslim community, but let's face reality. Abyogedde kamutambuza ddembe obaka ipsamu ako kankagezeeko kalungiya kamutambuza ddembe ako maama ke yatunda nga bagenda okukulongoosa nga kyekyobugagga kyalina mu bulamu bwo. Simanyi oba olowooza ku muwendo ogwo maama gwali odoojinga ng'olaba nga atagwana kubimanya ate finally yali ayinza okujja mu kinnya n'atunda akabizzi ke gwe ogenda osurvivinge. Bwe tubyogera kakati gwe bino wabiyitamu ne twogera eri omuntu agenda okukola decisions ezigenda okukostinga obulamu bwa family. Waliwo tugamba self love ne tukikozesa bubino ga it is all about me. It is all about you when you're succeeding in the moves zokola. Bwe kiba akafalinga ebizibu byofuna njala kukakasa obifuna ne bikukuba n'abakwetoolodde ne bibakuba. Kakati biba kostinga waliwo abantu abatwala obudde bwa family zaabwe ensimbi na kumpi buli kimu ekya family naye nga decision yaliyo omu. Kati ojjagamba nti ati okukwensinziira nemba nga sibagamba otuuka ekiseera nga tokyalina choice nga totegeera na kutegeera ogenda okudda engulu ng'akuli ku kido ye maama ye taata ye ssenga. So waliwo nabagamba nti waliwo ebyama bye tutatuulira mirembe gyonna nga kibeera better at least n'ofunako omwo babiri boba weesiga than okufa ng'ofiira ekintu wekka. Kakati ntunuuliddewo obulamu era obw'okwegendereza amasomero abaana gye balaga. In form 2 muwuliddeko story eno. Mu form 2 lubaalingiza omusomesa ng'abadde ayina gwe yeegadanga naye. Kakati omusajja ono omusomesa omukulu omulamba n'amanipulating abayizi n'abagamba nti obutabaloopa ne weebuuza wanaani yalina okuloopa. Olaba manipulation. Omusomesa gwe bakwatidde mu bikolwa n'omukazi oba like nga kiswaza kati ate ya manipulating abaana nti agenda baloopa akozesa omwana kyennyini. Form 2 nyongera okulabula abavubuka abaana ab'obulenzi. Otunuulira muwala munno bwe muli mu senior 1 bwe muli ku campus bwe muli mu A-level ng'olaba gye emyaka gyo ensi ekyuse ogenda okwekanga nga that same girl akozesa gwe naye akozesa n'eri Haji erina edduuka lya wholesale mu trading center eyo. Kakati gwolowooza nti gw'osisinkana omuwala oyo wekka naye nga behind your back asisinkana Haji. Nabagamba nti these days abagagga kibanguyira nnyo okugenda ku zimobzi zikyambogo zimuk genda Kampala kumba zibugema kibanguyira. Ebiwala bino bito ebiwala bino biri affordable like musajja ajja kukozesa emitwalo gya 5 ku muwala amuvuge nti emitwalo 5 tugenda kugikozesa mu wiiki 2 guy ali successful ku mitwalo 5 omuwala amanya akikubye mu mboozi musajja amusuubiza okumuwasa bakole emikolo egy'ekitiibwa omuwala atandika okweraba nga agenda kufuluma campus nga degree clear emikolo clear walla. Kakati emitwalo 5 agiriddeko nga tamanyi nti omuyaya amuteze emigaaga yabala nti emitwalo 5 wegiggwerawo lino eriwala ngenda. Bakalubiriziddwa nnyo bwe basisinkana ba banka girls in the banking sector, girls mu malwaliro, girls in the education sector, in public service. Omuwala agenda ogamba nti nze ono omusajja okulaba nika yange nteeka okubanga muggyemu poloti. Omusajja ono okukola kino nteeka okuba kakati bagenda obatulira nga kano kagenda mukalubiriza akasomesa kano akasawo kagenda mwetoolooza
kano ka banka buli kalaba sente katandika okulowooza ebintu ebinene. Banka zirina ebintu zina products nyingi. Kakola mu insurance company kaga nti ono guy n'amala nsasulirayo police bweti nenjivuga emyaka 5 ngenda kuba nkikuba. Kati omusajja agenda okulaba nga kano kajja kuba kamwetolooza. Kyava agamba nti kanzikirire ku university n'agenda mu hostel around Banda Kyambogo, n'agenda mu Kikoni eyo Saapolo, n'ajja agenda mu awo mu Banda wonna Nakawa Kitintale Bugoloobi, n'amanya nti obwamu buzibu bonna emitwalo ng'alina 5. Agenda katwalako mu comedy store, bajja kulya bajja kunywa, awo n'abalabja kusaawa emitwalo nga 10. Ate ku mitwalo 10 agenda kawaako ekyena balidde mukaaga emmotoka amafuta tegabaze gabadde gage. Bakozeseza mukaaga akasimbi ena, agenda okukasimba ena nga bwe kaali kave kaliisizo gye kajja okugenda ku campus. Bakagamba emitwalo gigi neena genda oyiye oli mwana waabwe. Akawadde ena mu lunaku olwo eri baagimuwanga gya semester. Abamu baliranya those secondary schools babalaba abaana nga batambula. Omwana wa secondary kati ali mu senior 6 okumusimba emitwalo ena. The biggest number egenda kuba like she's going to be hooked up easily 40. Kati omusajja asigala akikoleramu. It's a warning to young boys. Gojja lowooza nti oyo omuwala kubanga muli mu class yemu, muli mu myaka gyegimu, yo in the early 20s, mid, late, ng'obwongo bwo bukugamba nti omuwala ono akuliko gweka. You look at her hair, n'otunulira mu quarter myezi 3 nga tomuwangako sente zibanviiri ezo, goloza yazijjawa. See how she's changing from one dress to another. Look at the handbags. Look at her phone. Go wagule iPhone yeyo. It is not you and you're just there swagging ngabo ina girlfriend. Ajja kulimba mbo bazade babigula. But guy baziguze. Kakati kasajja katu ogenda okufiira ku myaka emito ng'otomera omuwala gw'olaba nti muto naye nga ayagala abasajja bakulu because they can afford. I will never forget the day when nali ku yali Akasha yali akamocha manyo bitabula ne Village Mall. Akasha yali dduuka lya Apple. Kati na osobola owuliriza emboozi nasoka lowooza nti obono gaya azana muwala we. Osobola owuliriza conversation nomanya nti kati this is a conversation between a daughter and father. It was a conversation between a boyfriend boyfriend ngawo kiringa ekitakula makulu, sugar daddy, a conversation between sugar daddy ne girlfriend. Nenjoka ntunuulira omusajja nga agula essimu, nentunuulira amaalo gono gwe bagulira essimu ne musaasira. Kakati gwa kalenzo omuwala agenda kugamba nti alina anti we ali California, ali Minnesota, ali Texas, ali Boston. Ajja kugamba nti yaguze essimu gwe ng'okimalira awo. Abamu temumanyina kumanya nti obusente ate bwe mujja ku bawala abo ate buva kubiri ebisajja. Katonda bwakuyambanga ne babanga bajjeyo sente zokka bajjayo n'ebirala gye bajja endwadde. Mujjukira story sister gye yatusharingira wano eyaggayi gwe yayagala n'amuyiwa mu sente empya n'enkadde. Did I guys tell you nti gayi oyo gwe baali banyumyako ali mu Kira municipality eyali ayagadde omuwala n'ekigendererwa ky'okumusaddaaka nga beekobanye ne mukazi we? Mujjukira story eyo. Sister ayagala guy, if you remember that girl was virgin, kati ayagala guy amu-introducing her to his auntie. Later sister azuula nti gwe bamu-introducingiranga auntie yali mujja we, but it was a setup. Mumanyi obugagga bw'omusajja yanoonya bamugamba olina kusaddaaka mwana gw'ozaala mukyala or something like that. Ne bakola ekkobaane ne mukazi we bafune omuwala bamufunyisa olubuto azaala omwana. Kati either oba basaddaaka mwana gwe banaaba bazadde kuba gulina musaayi gw'oli gayi oba omukazi yennyini nyini. Mujjukira story eyo. Kakati ng'osisinkana mujjukira bwe baali bamugulira ettaka back in their village. Mujjukira bwe baali bamugulidde epoloti mu estate M1 mu Kampala Metropolitan. Mujjukira the 10 million shillings baali badepositinze ku bank account nga baplanning omukolera business
Do you remember that story? Yalina emyaka emeka? Did I even tell you nti gayo yagwa ku story eyo? Did I? Kakati gw'omulenzi obeera awo ng'olowooza omuwala muli mu myaka gye gimu naye obeera awo ne weefuna oggula n'olowooza nti oli wakabi nnyo akabaana kano ne kakutunuulira nga kakusaasira. Sajja ati olina kilo 45 oba olina kilo 6. Omusajja gukasula alina kilo 12 azitowanga nte yakusala ku yidi. Kale nno njagadde kikulekera abalenzi abazadde muyambe abaana ab'obulenzi abato batunulira obulamu okusukka bwe babulabira wano ku surface. Form 2 omwana anyumizza emboozi eyingira mu basajja 7 nga tannaba kuweza myaka 19 2 nga body counts ziri mu 770. Kakati ekyokukalaba nga akawala kakuyitako kambadde uniform kasse socks ziri eno mu ntumbwe tekimala kukulaga nti ako kali innocent. Innocence esukka ku uniform, esukka ku busokisi obw'amasomero, esukka ku bbaga gy'aweese, esukka ku buviiri obwo bwe bakwata bupaafu, esukka kumulaba ng'alinnya school shuttle oba vaani. Look beyond that. Tusisenkane mu kitundu ekijja okubeera ekyomunana. Thank you so much for watching. Nze Nancha Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates. Akasoma baffe aba Dembero Properties tubeebaza mwe bali kutuwagira. Mwe bali kutugulako ttaka. Bannange nsaba wonna we mujje Omukama abaddizeewo. Omwaka gwo guweddeko oyinza okuba tulina kyogukozeemu naye sijja kukubuuza. Kubanga olina kyogukozeemu oli mulamu. Ekyo nakyo nno kya muwendo kubanga omwaka ogumazeeko ng'oli mulamu. Bangi balina kye bagugulamu naye nga tebagumazeeko naye weebaze Katonda nti oli mulamu. Ate nsaba negwo gutambule bulungi paka gye gugwerako n'ogujja oguyingire bulungi era ogumaleko bulungi. Kakati bakasoma baffe abatuwagidde mwena nammwe mwenna bateeko tuwagira musembere. Bangi gye muli ng'ogamba nze omwaka nga gugwako njagala neefunayo ploti. Temwerabira tukkiriza kibanja mpola. Basinga mujja ne mungamba Madamu Dembero okkiriza kibanja mpola. Tumukkiriza bakasoma baffe abalungi tukkiriza kibanja mpola. Kakati ng'omwaka gugwako ndese offer ennungi ennyo ddala eri abaagala ebyapa n'abaagala ebibanja. Abaagala ebibanja ploti zaffe zitandikira ddala ku 5 n'okwambuka waggulu. Abaagala ebibanja nammwe abaagala ekyapa ploti zitandikira ddala ku 5 ku 10 byapa. Mwebale nnyo okutugulako jeza mwamukubye phase 1. Kakati mu offer ya December eno nga tutuuka ku nkomerero y'omwaka tubaleetedde offer jeza phase 2 ku miliyoni 12 kyapa. Tubaleetedde ekyapa ebuwalula. Ebuwalula ndoza mutegerawo bulungi naye ebyapa by'ebuwalula bijjiddemu eka. Tibijjiddemu 5 ku 10 eka. Mulimu ababulijja bagamba nze njagala eka. Yes, tulese eka ku miliyoni 45. Ebuwalula bategera Mutiyana Road nkakaza mutegera bulungi. Tubaleetedde ewuyala ku masheda ku miliyoni okutandika ddala ku 35 n'okwambuka. Tubaleetedde Hoima Road bulijjo mumumbuuza nnyo naye tajjidde mu byapa. Tubaleetedde Hoima Road 5 ku 5 ku miliyoni 3.5. Bannange eno offer bannange. Sofa tuyina ettaka mu eka. Tuyina ettanda ku miliyoni 25 eka y'ettaka. Tulese nnyo eka y'ettaka kubanga bangi bwe babagalako omwaka batwala ploti enneneko. Abasinga baagala ploti enneneko. So muntu ono tutandikidde ddala ku 5 ku 5 nga bibanja. Then ne twambuka ku 5 ku 10 byapa. Bannange tukkiriza ne kibanja mpola. Ofisi zaffe nga bwe twali tubagambyeko twasenguka.
abasingira ddala abadde bamanyi ofiisi zaffe wetwadda si wala nnyo newetubadde ate olwakuba ekyenjawulo ekyensiso nti wetwadda wangu wakulaba gwe wena amanyi Mengo Katale oba Mengo ku Shell ekizimbe kyetuliko kiri bakita Naiga Plaza kirinaanye Shell opposite sa Apollo Kagwa era ekipande kyaffe oba okiraba Dembero Properties wangu nnyo wano so bateekawo n'ebitaala neweningiza bulingiza bwe nti wabweru ebitaala mbirengera essomero lindi opposite wano Shell endi mabbali so tubalinze omwaka nga gugwako tukiriza Kimanja mpola malako omwaka ng'olina ky'olina ky'omanyi nti kino kyensibyeko kingenda okusondera omwaka ogujja gugweko nga nina kyennina so baklanti baffe mutunoonyeeko tubeerawo okuva ku Monday paka Friday ennaku zino twali twakyusamu nga tukoma Friday kubanga Saturday tubeera mu field okusinga so abatwagala ku office zaffe tubeerawo okuva Monday paka Friday kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo enamba zaffe ez'essimu zibeerako osobola tukubira obudde bwonna kasita bwanga bwakkola enamba zaffe weziri ku screen naye kambasomere kanzombero zibasomera eri 0752 110514 eyo njikwata nnyo ne ku WhatsApp nziramu mangu nnyo mwebale nnyo mbagaliza omwaka omulungi ogujja ngubaagaliza muguyitemu bulungi omukama abawa obulamu abawe n'obugagga nebyo byemusinga okwetaaga okusinga byemusinga okwagala mbagala nnyo planti